Ng'eggwanga lisemberera omwaka gw'ebyokulonda 2026 bannabyabufuzi ab'enjawulo bakola buli ekisoboka okulaba nga basinkana abantu ate n'okukola ebyo ebibiina byabwe beetaaga. Ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso era nga yeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Busiro South Matiya Lwanga Bwanika aliko abantu ab'enjawulo ku bizinga by'e Bussi bajje mu bibiina ebirala n'abavubira ekibiina kye ekya National Unity Platform. Power! Our power! NUP! Everywhere! NUP! Zereva oye! Ono ku bizinga by'e Bussi bano basisinkanyemu mwe muli n'abo ababadde mu bibiina ebirala abakuzeeko mu myaka ng'eno bano abakwasirizaawo kaada zaabwe ez'ekibiina. Saagala tubateeke mu buyinza ate mukole ng'ebyabaddewo. Ronald Manje yagamba nti ebintu bizzeemu. Exactly. Saagala mugambe nti ebintu bizzeemu sibyagala. Ono si kyekyoka wabula bano abalayiza ng'enjogera y'ennaku zino bweri n'abasaba okukola ebyo ebissa ekitiibwa mu kibiina kyabwe National Unity Platform kye bazzeemu ekipya. Bonna abazze mwebale okujja okuwesa omukolo guno. Kale nno n'olw'ensonga eyo bo bano abasaze eddiiro okwegatta ku kibiina kya National Unity Platform, Ssentebe Bwanika bamuteededde ebizibu n'okusoomooza bye bazze bayitamu ku bizinga eno byalina okutunuulira singa abaaweereddwa kaada y'ekibiina. Y'obulimi bwe tuba tugenda okugula ensigo kati nga mu budde buno tugigula mu bbeeyi naye bwe tutuuka mu kutunda tutundira mu layisi. Naye ssebo walowooza butuufu ofunzeeko ekirowoozo ekyo nno yali yakyagala dda okugenda ku disitulikiti yasooka kufuna kirowoozo ekyo si bwe kiri ssebo. Naye bwe ndaba Matiya Lwanga Bwanika ndabira ddala ekifaananyi kya Patrick Musisi. Era twebaza nnyo essuubi eyakuyise ne tuba nga tusobola okukulaba ndowooza abalala wonootugattira. Bwanika agumiza abantu bano era n'abasuubiza okukola ku bizibu bye balina ate n'okubituusa eyo gye birina okugguka. Kubanga tugenda kusimbula mu bintu nga bisatu. Ekisooka tugenda kutandika okutendekebwa. Tumanye omwegassi omuntu ekitugatta kiki kye tulina okukola mu bukulembeze, kiki tulina okuddira siringi 10 zifuuke ebisatu. Biki bye twetaaga okukuuma ekibiina kyaffe nga tekigudde. Biki ebitwawula yawule bituleetera ebizibu. Omukulembeze w'ekibiina aba atya. Ebyo bena tulina okubikola. Tulyoke tudde n'eri ewagamba ensimbi zino okuzisiga. Tuzisige tutya mu kikubanga ebyenfuna buli lwe bibeera ebizibu. Olina okusala amagezi okulaba nti waakiri ofuna akatono nga tezifudde okusinga okuyingira mu kintu ekyennyingi. Okutuuka ku bino Ssentebe Bwanika abadde agenze okusinkana ekibiina ky'obwegassi eky'abakyala ekya Ssuubi ku bizinga by'e Bussi era nga eno bano abalese abasuddeyo omukono okusobola okutambuza emirimu gyabwe. Zifunangako wano ebbalabala nga bwe mulaba eno balabala ye site eyitibwako ebyamaguzi byonna n'abantu yeringa boda naye ffe abakulembeze batuyitako buyisi batuwa bujjambo. Olaba n'oyo MP waffe Matovu Charles wano tayimirirangawo ekinene nnyo waabazze ajja kuziika n'agenda n'aziika n'akomawo wano n'atuwa jjambo waba aleseyo obuntuntubu eploni buno busipiika